Spike News Uganda nga bulijjo tutuuse n'ebitonotono ku byafaayo by'omukulu Tumwine ayogeza bannayuganda ebigambo bingi bukyafa. Olwokuna lwa wiiki ewedde omukulu ono kigambibwa mbu yafiirwa mu ddwaliro erya Aga Khan e Nairobi era mulambo gwe ne gukomezebwawo mu nnyonyi eyapangisibwa. Kyetutamanyi oba kituufu kubanga twawulirako abaana be nga bagamba baali baagala omugulira ennyonyi mwana alambuuliranga ente. Can you imagine? Bannayuganda tulina ennaku okuba nga tukulemberwa abantu abalowooza oba baprioritizing ekintu ng'ente ne batafa ku bulamu bw'abantu. Naye gwe weebuuze lwaki abannayuganda abasinga balaze essanyu mu kufa kw'omusajja ono ne batalaga ku kufa kwa Londa? Ekyokubiri, lwaki buli bakungu ba Uganda abafusinga bafiira bweru wa ggwanga? Abamu bafiira mu America, abalala bafiira Nairobi. Abali mu bukulembeze ne mutasobola kukiraba. Ekintu ekyokusatu, lwaki abasajja bano basalawo okugamba mbu Abannayuganda, simanyi Abaganda, simanyi ki? Abantu abasanyukidde okufa kw'ono omusajja si Baganda bokka. Buli Uganda, buli ggwanga lyasanyuka olw'ebigambo byeyakozesa wakati mu Bannayuganda nga bali mukaabira abantu baabwe abaawambibwa, abattibwa n'abafiirwa ebyabwe. Kitegeera kwegambo ono ye n'avaayo ng'ayogera akudaala. Kitegeera wakati mu bulumi obungi tetuganye yali alina okukola ekyo kubanga yalina obuyinza oba yali mu ofiisi yali ekwatibwako ennyo, naye ate yali alina engeri gye yandibadde akikola mu kusigako omuzigo kubanga era ne bwe yandiyogedde obulungi abantu abaafa bandibadde tebasobola kudda. Kitegeera naye kulinga omuntu akudaala kwegamba n'agamba ate kati ate ki ate banaakola ki? Nga bw'omanyi nti Bannayuganda tetulina kye tusobola kukola, bano abasajja ne basalangawo okutukaabya amaziga. Wakati mu nnaku ey'ekitalo omusajja y'omu ono yasalako oluguudo lulamba olwali luyisa emmotoka n'alufulama. Kwegamba n'agamba mbu olw'ebya security bye yali tasobola kwekirirayo n'abantu kuyitirangawo. Anani kati olwo ne mukulu naye n'ateekawo boundary bweziti. Kati nno munnange nze kyeŋŋamba wakati mu kutugamba nti Abannayuganda simanyi twasanyuse twakoze eki. This is a direct message to everybody in office. Kozesa obuyinza nga bwe kisaanira kubanga abantu bano b'osaavinga nabo bantu, services zoyagala zituukewo nabo bazeetaaga. Muzimba amalwaliro, mulekerawo okuwamba n'okutta abaana b'abantu. Kati nawuliddeyo omwami omu ng'agamba mbu lwaki Abannayuganda obusungu bweyongera. Ebintu ebireetera obusungu Abannayuganda okweyongera biri too obvious. Birabwa n'ayonka mwe musibye abaana b'abantu, abaana b'abantu mubamalidde mu makomera, abalala mubasse, abalala mubatemula, muwamba amataka g'abantu, emirimu mugiwa Abaganda zammwe, buli kimu mwakyonoona. Uganda yali leero seeti ng'erina buli kimu esobola okufasilitinga obulamu bw'Abannayuganda bonna n'okuba accommodatinga. Naye gwe n'oddira ebirendo bya godi